ku angle ya 23.5 degrees ngera kino kiraga nti mu winter mu bino ebitundu ebiri waggulu mu Alaska bigenda maaso n'okubanga bitiltinga away from the sun oba okuba ewali omusana ne bigenda mu shadow oba mu kisikirizo ky'omusana ne beera nga tebisobola kufuna wadde omusana okumala ebbanga eddene ate we tudda mu sama bigenda maaso n'okubanga layinga oba ne bigenda maaso n'okubanga beewunzika okudda ewali omusana ne bigenda maaso n'okubanga beexperiencing ekitangaala okumala ebbanga eddene nga tebifuna wadde ku kizikiza oba nga tebibeera na misana oba kiro. Kati nga kino kigenda maaso n'okubanga kituukawo nnyo mu kitundu ekimanyidde ennyo nga Ukiavi oba ekyali kimanyikidde ennyo nga Barrow mu bino ebitundu bya Alaska nga kino kiyinza otandika mu mwezi gwa November nga 18 okutuukira ddala mu mwezi gwa January nga 23 nga kino kiba kitwalidde ddala ebbanga lya nnaku 65 nga tebalaba wadde ku musana oba nga bali mu kye twandise polar night ng'ate singa ono winter eba ewedde kuba buno obudde bubeera bwa winter naye singa winter eba ewedde bagendera ddala mu summer okutandikira